Abdul Semujju amanyiddwa nga Minano emyaka 58 omutuuze w'e Nakyesa ekiri mu bitundu by'e Kayonza Galilaya mu disitulikiti y'e Kayunga agatiddwa ku bavunaanibwa okwenyigira mu kutta eyali omuwabi wa gavumenti Joan Kagezi mwaka ogwa 2015. This person one Semujju Abdul alias Inana is in court. Ono lwali aleeteddwa mu kkooti y'e Nakawa okusomerwa emisango egimuvunaanibwa wabula bw'atuusiddwa mu maaso g'omulamuzi Daphne Ayebare. Minana ategeezezza nga bw'ali mu mbeera embi ennyo nga tasobola na kutuula kuteerera ku ntebe ng'agamba nti yatulugunyiziddwa nnyo era nti yakubiddwa omubiri gwonna nga kw'ogasse n'okumusikamu enjala. Owuliriza kkooti gy'ekugamba okukola. Owuliriza Oweekitiibwa omulamuzi buli kimu ky'akugamba ayagala okiwulirize. Mutunuulire Oweekitiibwa omulamuzi akulabe bulungi. Ono agasseeko nti bwe yakwatiddwa bamulisiza by'atalya ng'essaawa eno agamba nti tasobola na kutambula ng'ategeeza omulamuzi nga bw'ateewulira bulungi nga n'embeera gy'alimu temusobosa kumusomera musango gumuvunaanibwa. Omulamuzi awaliriziddwa okusooka okuyimirizaamu kkooti okumala akabanga ng'era wano waliwo n'ennongoosereza zikoleddwa mu musango olwo Minana n'agattibwa ku muserikale Nixon Agasirwe Kaluhanga ku mpaaba y'emu ku musango gw'okutta Joan Kagezi Namazzi yali omuwabi wa gavumenti. Is not able to understand what is being read. I also take note of the concerns raised by the state attorney that this person is pretending. I will also, and he has informed court that while you are in the cells, you were okay and you are standing. That matter, I cannot proceed now. I'm sending over the matter to 3 p.m. State you can make time for that. Wabula omuwabi wa gavumenti Richard Bilivumbuka ategeeza nti Minana ali mu lukujjukujju olw'okulemesa omulamuzi okumusomera omusango ogumuvunaanibwa. This person is very, very, very well. When he's in cells, he's able to stand, he's able to talk properly. Except that he's avoiding the camera deliberately. That's why you see that he's sitting there but he's closing his eyes. Why? He didn't want to lean on that chair. Wano omulamuzi wasinze n'alagira nti Minana asooka addizibweyo mu kaduukulu aka kkooti. Oluvannyuma kikakasiddwa nti Minana ateereddwa ku musango gwe gumu oguvunaanibwa Nixon Agasirwe ogw'okutta Joan Kagezi n'ekigendererwa nga n'omulamuzi amusinze ku alimanda Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja ababiri bano lwe banaakomezebwawo mu kkooti. SSP Agasirwe Nixon Karuhanga appeared in court on the 16th. Kinajjukira Joan Kagezi yali ssaabawabi wa gavumenti yakubwa amasasi agamuttirawo ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokusatu omwaka 2015 bwe yali katale ak'ekiwatule ng'aliko ebintu by'agula nga kati giweze emyaka 10 n'emyezi 2 bukyangattibwa. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV.